The bigger the size of your door, the bigger the size of your enemy. But the greater is the God who opens that door. After all that, when God has positioned you, do not be surprised by adversaries. Size y'olugiye size y'abalabe. Abalabe tebane batajja. Tekibangawo. Bw'oba olina gy'okolera eyo nga tonafuna bakutawaanya. Tonnakola. Buli alina gy'alaga omulaba aba yamulengedde dda. Olujja olunene bwe luba lweggula sitaani aba alulengedde. Yes. Sitaani alulengera naye talina bw'aluggala. Nze Mukama yanzigulira sitaani kimuluma naye talina kyakkola. Talina kyakkola. Kiŋŋambire neighbor nti sitaani alaba gye ndaga naye talina kyakkola. Kubanga Mukama talindeka. Katonda ali nange. Nange seeteeseteese kuleka Katonda. Tolekanga Katonda. Tambulanga nga weesize Katonda. Abalala beesiga amagaali gaabwe. Abalala beesiga mbalaasi zaabwe. Ffe tumanyi linnya lya Katonda. Zabbuli 20 olunyiri lwa 7. Psalms chapter 20 verse 7. Some trust in chariots. Others trust in horses. But for us, we trust in the name of the Lord. Tetulina mulala. Toyina na bwonkanga kuba sitambuza yirizi. Sirina kinkuuma nti nakyerabiddeyo ewaka. Abantu beeyaza agenda okwekeberanga mane paasa agirese ate mwe muli akati. Akati nako kalema okwekuuma ne bakatema ku ttale. Kakati ate kakuume gwe. Kwata Yesu. Kwata Yesu, kwata Yesu, kwata Yesu, kwata Yesu.